Kati mbadde nkunnyonnyola nankugamba nti omusajja ayitibwa Buyondo yali mu Weesi. Yaweesa effumu Kabaka n'alisiima. Yaweesa effumu Kabaka n'alisiima n'asanyuka nnyo kubanga Kabaka asiimye omulimu gwakola n'ayagala aguggyeko n'ekijjukizo. Era Kabaka effumu eryo lyamuyamba nnyo. Kabaka yalituuma erinnya Kawawa. Effumu n'alyagala nnyo. Era bwe yali mutabalo yaseerera n'agwa mu bunnya. N'aseerera n'afa. Kabaka twagala tafa wabula aseerera. Kati baanoonya enjole n'ebabula. Naye lumu baba bategese mu lubiri ekikujjuko amazina amaggunju nga gali wali babiibya eŋŋoma ziri awo. Kati munnange omusajja yali ayitaayita ng'alina n'effumu. Yalijja eyo, yali musajja muyizzi. Yalijja mu bunnya baamukwata. Bwe baamukwata bamubuuza effumu olijjeewa. N'abagamba mbatwalawo kuba baali bagenda kumuteeka mu nvuba. Bwe yabatwalawo ne basanga nga mu bunnya mwe yajja effumu ate mulimu enjole yaani ya Kabaka. Ne beetegereza ddala nga Kabaka yalina akazigo mu mannyo. Ne balaba ddala nti y'enjole ya Kabaka yennyini. Ekyo kye kyawonya omusajja ono okuttibwa oba eyali azze n'effumu. Kubanga obwo bwali bujulizi bandirowoozezza yatta Kabaka n'atwala effumu lye Kawawa. Kati okuva olwo ebyo byaliwo ku mulembe gwa Mulondo, mutabani wa Kabaka ono gwe twogerako Nakibinge. Okategedde ako. Kati Mulondo n'asanyuka n'agamba olw'okuba nti effumu lino lye linnyambye okuzuula enjole ya kitange lisimbwengawo buli obakuba eŋŋoma buli bazina amazina amaggunju. Kabaka yenna bamuzindire nga amazina amaggunju agazinibwa ab'obutiko. Era l'effumu lino Kawawa bayiteekengawo n'eŋŋoma Kawuugulu n'engalabi eyitibwa Nyoole Vvubuka n'eŋŋoma endala zibeerewo wano zisanyusa abantu. N'effumu lino teririna kola ki kubulawo. Era okuva n'olwaleero omusajja oyo omuvubuka omulenzi oyo Buyondo eyaweesa effumu lino anaabeeranga wa kitiibwa nnyo mu Buganda wonna. N'amuwa n'ekyalo Kibugga kiri mu Butambala. Bw'oba omanyi wali okutoba Buyondo ono ava mu Butambala olwo by'oyogerako ono Buyondo wange. Kwe gamba Buyondo yali ng'ava mu lukululo luno lwetwogerako yaweesa effumu. Ye Buyondo abadde akimanyi. Era erinnya Buyondo Abakasimba lwaki batuuma erinnya Buyondo? Katumunnyonnyola erinnya lye. Bava ku Buyondo we bakozesa nga baweesi. Era Kabaka eyatongoza Abakasimba okubeera abaweesi ba Kabaka abakulu ye Mulondo ow'omwenda. Nakibinge yali wa 8. Naye Mulondo ye w'omwenda ye yatongoza Abakasimba n'agamba nti Abakasimba mwe mujja okubeera abaweesi bange abakulu. N'amugamba okuva n'olwaleero tojja kuyitibwanga lya Buyondo wekka, ojja kuyitibwanga erinnya Walukagga. N'amuwa n'ekyalo Kibugga mu Butambala. Erinnya Walukagga kwe kutandika liva ku Buyondo. Mutabani wa Nakiiso Wanda. Liva ku Buyondo mutabani wa Nakiiso Wanda. Era amutuma Walukagga lwaki? Tombuuza awo. Ngenda okubuuza awo. Lwaki akyusa erinnya Buyondo ate amutume Walukagga? Kubanga amutongozza nga omuweesi wa Kabaka omukulu. Okukagga kwe kuweesa mwe muva erinnya Walukagga. Tebabimanyi. Muganda wange Walukagga babatuma mannya ava mu buweesi. Nabo batambula n'amanya gaabwe naye nga tamanyi linnya lye kyeyitegeeza. Obeera n'erinnya naye nga amakulu agalirimu togamanyi. Obanga gwe batisse omugugu ng'ebisibiddwamu tokola ki? Tobitegeera. Bw'otambula eggugu ligenda likukembya likumenya abula na kugwa. Tomanyi kibirimu. Kati